Bannayuganda mbasaasidde nnyo bannayuganda okulaba nti mubadde mu byobufuzi, mubadde mu kubonaabona, abaana b'abantu ne battibwa, abaana b'abantu ne bakolebwako ebintu. Emyaka 3 bukya Yoweri Museveni ajja mu bukulembeze ng'abantu abasinga be mudiiringa nabo baffere, bayaaye, state agents abakolagana ne Yoweri Museveni. Munnayuganda enkuba eryokanga n'etonnya Robert Kyagulanyi Ssentamu najja mu byobufuzi bya Uganda. Kyagulanyi taba kujja. Njagala okutegeeza Yoweri Museveni ebigambo by'abadde ayogera nti mu 2021 tewagenda kubeera owa opposition byabaddewo. Wuliriza emboozi. Kasooke mbasomere ebbaluwa ebyabadde mu mukago gwa Robert Mau ate njabye n'ababaka ba parliament. Yoweri Museveni bakolagana nabo ne mission sente biliyoni 72 ne ziyisibwa okugenda mu local campaign ne musirika. Nze mumira asanafu ntandise ntya. Wuliriza bulungi. The Democratic Party Uganda headquarters Balintuma Road. Wano ne bateekawo eya Yoweri Kaguta Museveni n'ebirala. Mu kiwandiiko kino endagaano yakoleddwa Robert Mau ebadde yakolebwa dda era nga ebulawo kuteeka buteesi mu nkola. Njaga kutegeeza tulina abantu bangi betudiiringa nabo naye nga tukimanyi ba NRM. Museveni alina ba state agents. Njagala okutegeeza abantu bangi naddala Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja batuuka ekiseera nga tebaagala kwogera yadde ekigambo people power. Abamu ne beerekerayo ne basigala eri mu budipi nga bavuma Museveni naye nga bakimanyi gwe bakolera. Munnayuganda ali ekyannamukaaka mannyo gaseka lw'ebitakuli lusaka lwa mmese n'asigala mu mbeera embi. Bano abantu badiikuula abayaaye abafere. Gavumenti ya Museveni beetutaddemu. Njagala owulirize bulungi. Mau ekiwandiiko kye yasayininze ekisooka baasaba ebifo. Mu bifo bye baasaba Robert Mau yasooka n'aweebwa ddiiru ey'okutta Jacob Aulanya. Era Robert Mau olukwe olutta Jacob Aulanya mu meeting gye buvuddeko gye nabagamba eyatuula eyalimu abantu bano wammanga ng'abasinga bagenzi, Mau ye yabalyamu olukwe. Omugenzi Jacob Aulanya, omugenzi Lokech Paulo n'abalala be bakyanoonya omuli Grace Akol n'abalala omuli munnamateeka nga naye baamuwa ekyoja mu miro Nicholas Opio. Bano bonna Robert Mau bwe baatula mu meeting ng'abaana b'omumambuka ne bagamba Yoweri Museveni tumuggyeko tutya. Tebamanya nti ne sitaani yakiika. Robert Mau yalikodinga byonna bye baateesa. Era bwe yatwala information eyo ewa Yoweri Kaguta Museveni ng'ayita ewanita amongi, Yoweri Museveni yamwaniriza era n'amugamba ojja kusobola okunkolera emirimu gyange. Robert Mau Museveni bw'amwebaza n'amugamba njagala ku mission endala. Abantu bano twagala okubajjawo naye Acholi region tuyinza kugikakkanya tutya. Robert Mau n'embeera ze n'obulamu bwe bwonna n'abwa Yoweri Museveni. Ekyewuunyisa, Robert Mau abadde mu opposition ng'akola ebikolobero era nga bakuumibwa nga ne wakaawe emmundu ayina. Robert Mau ekyokutta Jacob Aulanya ne mission yonna ey'okukakkanya abantu b'omumambuka baakimuwa ne bamugamba nti Robert Mau gw'osobola okukakkanya abantu b'engulu. Mau kye yakola munnange n'alinnya ennyonyi n'anita amongi ne bagenda ne bakola bye baakola. Naye ekyewuunyisa gw'ayagala ekibiina kya Democratic Party, ayagala ekibiina ky'abajjajjaffe ba Ben Kiwanuka kye baatandika
mu 1954 ogenda kukaaba. Wuliriza emboozi. Nsaasidde nnyo bakwano bange abasoga abasaada mwena mujje muwulire bino. Najja ne mbagamba nti buli muntu yenna alabikira mu iPod kintu kya Museveni kiteeketeeke. Asumani basaalirwa njagala ojje bukubirire ku vidiyo eno. Kasibwe Bashir ngenda fulumya akatambiko ensaka labe. Kasibwe najja ne nkulabula negamba Kasibwe togeza. Kasibwe n'otumalamu amaanyi. Bashiri Kasibwe n'okola buli kyabugwago okunafuya Robert Kyagulanyi Ssentamu National Unity Platform. Gwe wenna Munnayuganda akugamba Bobi Wine omulimo gwakoze okuzibula abavubuka okukyusa ensi, wallahi toyina kyosobola kumugerageranya. Ntandise ntya. Wuliriza bino bwe mbyogera abamu nga bakaaba ne agikazibwe muganda wange ngenda kwabya era njagala muwulirize bulungi. Ow'emmeme ntono va ku vidiyo nti mwalaba mukulu Mao njagala muwulirize. Ngenda basomera line up yonna ekolagana ne Museveni. Mutye bannange bwe nkusoma tonkubira simu. Listi tuzifunye, ebbaluwa ezasayiningiddwa banne tetukyayagala sakas bannayuganda bazanyira. Kulira soko ulire Mao bye yayogera era mbabuulire. And we thought we would work together. We didn't know that these people actually were working for some elements within NRM. That's why I have called out NUP for being an NRM project. Actually, if NRM was honest, NUP shouldn't even be on the register of political parties. Because they have a fake constitution, they had no delegates conference. All those people who were elected on NUP should become independents. But NRM is guarding NUP because... Oyo mukulu, project ngenda gibabuulira. Njagala mbalage era mbagambe lwaki tuvaayo okwogera ebintu ebimu. Nzize njogera ku Robert Mao. Ne mbagamba ogwo musota. Bino bye twogera kati mubiraba. Ngenda awulira. Museveni buli bwayingiza mu kabineti ayagala amuvuge nga wheelbarrow. N'olwekyo akusibako omuguwa n'akusika okutwala gy'otayagala genda. Naye nga ye aba asazeewo nti gy'oba ogenda. Njagala muwulire mulabe. Abakulu bano abali mu kifaananyi kino mbatunuulire. Asooka ye Robert Mao. Addako Asumani basaalirwa President Kyagulanyi gwe yanoonyeza akalulu. Addako ye Kabwejjungira Yoweri Museveni nono Akena owa UPC. Mao we twogerera mugenzi era omulambo ogwafudde edda baguziika nkya ku 8. Musewo Akena mukyala we minister mu government ya Museveni era ne UPC yagitunda n'agiwa Museveni. Robert Mao DP yagitunze n'agiwa Museveni. Oyo Akena ye mukyala we minister Amongi. Asumani basaalirwa mumulaba byakola byonna bidireyinga struggle. Era Asumani basaalirwa yagenda mu iPod akasente n'akafuna. Mu budde obw'okulonda ye n'akwata mwami Museveni mu ngalo. Mao ibabo Asumani nga Mao yali akwasa Museveni akakofira ka DP. Asumani ali wali musanyufu ali ku iPod. Asumani yali alemereddwa okugenda mu parliament nga abasoga baganya okumulonda. Naye Asumani basaalirwa ono President Kyagulanyi yagenda na ku ground n'ayimirira n'asaba abantu akalulu n'abagamba munondera Asumani. Naye yafundikira anoonye ettooke lya Museveni.